BGI yakabako lumungu ayagala sente z'ennyumba bamugoba mu nnyumba kati nga gwe ow'essente lwaki tewamuyamba anti sente zange zikola mu famire yange ate simutwalanga famire apparent naye nzize mu kyaki ngenda musabira baleme mukuba mu nnyumba. Wasembayo nga toyogera na BGI obanga n'omwana akaabira omwana BGI alaba ku mwana TV amulabye ku TV ez'eggwanga omwana amulabye ku TV. Taata w'omwana omutuufu yaliwa? Taata w'omwana omutuufu ko wamugamba si wuwe? Taata w'omwana omutuufu era yoyo gwalina amannya ge omwana amannya ge geyeyita ye taata w'omutuufu. Amannya yani omwana? Omwana ye Brighton Diamond John Tunan so yoyo taata we. Abawagizi pati obadde otera okuteeka obuwagabaga mu mwaka gugwako abawagizi tetubadde na mbeera ya kabaga okuddiza ki kwolina eri abawagizi bo obadde otera okuteeka red party n'ebisigadde omwaka guno kikyoddiza eri abawagizi bo abadde onzera? Abawagizi bange nayo dina y'abawagizi bange abalusegere ngenda kukolayo charity emasaka mulago abakyala n'abaana. And I think that's fair. Kubanga tuli mu pandemic tulina okukuuma amateeka. Maybe next year mbera inaabekakanye tujja kubanga tudda mu pati. Mu kaseera ka Kalulu abasocialite mugobererwa nnyo abantu batunuulira nnyo olina side gy'otunuulidde? Eya Kalulu. Nti side eno waliwo ekiteeteeyi ky'oyambala kirina kkala gye kirimu myufu ne white abamu wano e Kampala ku kibiina ekimu ekimanyikiddwa nga ekya Nuupu ogwawa maama? Nze ndi wa Nuupu. Oli wa Nuupu kakongoliro? Siri kakongoliro kyekyo kyendimu kakongoliro yono omuntu okitegeera oba nawe olinze kuyita? No nze saala kumpita nze neeyita ate neesalira. Mukwano gwo Bad Black yali asaze naye olina kibuuza ye naye ze wendi ndi musanyufu ndi mumatu naye nga okulembeza obulimu naba omuwagira badde sikiriziganya na kimu ekigenda maaso. Nga tusiibula bannayuganda abali e Bulaaya obubaka bwa Christmas okuva eri Donzera Naalongo abali mu diaspora mbaagaliza Christmas ennungi kama abayise mu pandemic because it's harder ng'oli eri tolina famire yo naye nga tujja bita mukasita vaccines zazze hopefully bazifuna n'obulwadde tutandika okubulwanyisa naye nga bambi mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka. Wayimbako nga tusiibula tokozeeyo kayimba ka Christmas? Tuli mu pandemic era maloboozi tulina okugatereka naye nja kuddamu nyimbe. Amiina inshallah. Sasa wewe wewe tuka kurunaku mama bali kumwe kusala odiyo sabeko ndiyo nsaba sabina mu kitanda obadde mu kanisa maze emyaka 8 Muslim so naye kusibira mu church. This is my first time in the church. Asema jobera sijjukira ntyamu okutinga omuntu obeera ne phobia like olumu etujja mu bifo ebisabirwamu abasabisa bamanyi okuba pointing just straight to you sometimes ofiringa ndowooza agamba gwe ekikulemesa okujja naye bwe tufuna mikwalo gyaffe katika pasita ewampise wano otandika okufiringa comfort kuba kumaking okubeeramu eyo comfort zone y'okujja mu kyalo. Kakati owulidde otya bw'ozzeeko mu kifo ekirimu abantu nga tebatamidde tebali bwereere si batamye abantu nga bazze balokole? Mpulidde bulungi kubanga kyanjawulo and I think I'll be back. This is my first time and I think midwa kale kyenasuubidde Steve and my kids were happy babadde bali happy okukirala so tujja komawo mu church. Kyakikugatta ne Bugembe? Pastor Bugembe
pastor nti agatta abantu ate yali abeddeko mu ndongo amanyi our struggles ng'abantu abali mu ndongo so kati bw'aba asobola otubuulira ekigambo eky'endongo ate n'asobola otubuulira ekigambo ekya church it's so comfortable okumanya nti jojja omuntu tagenda kujajinga tali judgment agenda kukumekera okufiiringa nti awo wennyini ekimukama byakoleddeko gwe byogamba nti ono mukama yampisaawo senga teyali mukama saanyisewo ngandize mukama yampisa mu bulwadde last year but like 2018 narwala kidney oba mu Uganda yakikis yeah and I almost lost my life naye mukama yanyamba nempona mukama mpadde abaana abalungi emikwano emirungi family ennungi mukama blessinze nti nsobola okuweebezaawo nenerabirira ampadde akasente kwegamba sijula so nkyebaliza mukama kuba abantu abasinga tebali ebimu ku byojja mu kifo ekitukuvu bye basobesa kwe kuva ku bintu ebimu okugeza embidde ekiriwo kyolese okuva olwayo lwoze mukama ajja kuntwalirayo nti embidde enjagala sijja kubirekanyaba nimbi pasita naye njagezaako okwekontrol napena ndeme kisusa nnyo yes tubuuze tumalye omukyala agenda tubuuze big eyes buli omu sijja kumwogerako kubanga najjiridde kusaba bw'aba anoonya Kalulu ogwo omulimu gwe naye kati njokusaba okulokoka so ndi musiraamu ndi kulokoka eswala ttaano ozimanyi olwo zimenyeremu eswala ttaano ozimanyi esooka bagiyita subuhi yeyokumakya zubuhi asiri magaribi neisha segeresaanatwalikulabako muziki gyekibona obeeko bikubala era ngenda kugendayo nayo ndabe mutonzi waayo nga bweziwa Jonisera big eye yakabako lumu nga ayagala sente z'ennyumba bamugoba mu nnyumba kati nga gwe ow'esente lwaki tewamuyamba anti sente zange zikola mu famire yange ate simutwalanga famire parent naye nzize mu kyaki ngenda musabira baleme mukuba mu nnyumba omusabidde leero ate ndi ku kyaki nzize mumusabidde naye mukama amwanguyize byayitamu wasembayo nga toyogera na Bigayi obanga n'omwana akaabira omwana Bigayi alaba ku mwana ku TV amulabye ndi ku TV ez'eggwanga omwana amulabye ku TV taata w'omwana omutuufu yaliwa taata w'omwana omutuufu kuba wamugamba si wuwe taata w'omwana omutuufu era yoyo gwalina amannya ge omwana amannya ge geyeyita ye taata w'omutuufu amannya yani omwana omwana ye Brighton Diamond John Tunon so yoyo taata we kulira profesa social media otera obeerako nnyo tukulaba ebintu ebibeerako obyejjusa ebizibu bibeerako ku sayidi no sina kyenejjusa sina kyenejjusa because ndi muntu mukulu nesalirawo nkola buli kyenjagala nga sikakiddwa so sina kyenejjusa abawagizi pati obadde otera okuteeka obuwagabaga mu mwaka gugwako abawagizi tetubadde na mbeera ya kabaga okuddiza kikwolina eri abawagizi bo obadde otera okuteeka red party n'ebisigadde omwaka guno kikyoddiza eri abawagizi bo abadde onzera abawagizi bange ninayo dina y'abawagizi bange abalusegere ngenda kukolayo charity emasaka mulago abakyala n'abaana and I think that's fair kubanga tuli mu pandemic tulina okukuuma amateeka maybe next year mbeera inaabekakanye tujja kubanga tudda mu pati tulengera baneno okola gundi ready something party gyokola ate bwero okola girl power tusuubira nti ne wano ogenda kuba ogitambuza bimu okyoba yawanegera sigala nga yeri mu ready eryeri nga ye girl power I think theming a party is just a vibe abantu gye babamu bafan
naye we can always change what they want okitegeera naye nga girl power nga ekibiina kyo kijja kusigalawo nga kikuŋŋaanya ssente okuyamba abantu. Tuli mu kaseera ka kalulu abasocialite mugobererwa nnyo abantu batunuulira nnyo olina sayidi gy'otunuulidde nti sayidi eno waliwo ekiteeteeyi kyoyambala kirina kkala gye kirimu myufu ne white abamu wano e Kampala birunga ku kibiina ekimu ekimanyikiddwa nga ekya nuupu ogwawa maama oli wa nuupu kakongoliro siri kakongoliro kyendimu kakongoliro yono omuntu okitegeera oba nawe olinze kuyita no nze saala kumpita nze neeyita ate neesalira mukwano gwe bad black yali asaze munnaye era olina kibuuzaye naye nze wendi ndi musanyufu ndi mumatu naye nga okulembeza obulimu naba omuwagira badde sikiriziganya kimu ekigenda maaso nga tusiibula bannayuganda abali e Bulaaya obubaka bwa Christmas okuva Eldonzera Naalongo abali mu diaspora mbaagaliza Christmas ennungi kama abayise mu pandemic because it's harder ng'oli eri tolina family yo naye nga tujja biyita mu kasita vaccines zazze hopefully bazifuna n'obulwadde tutandika okululwanyisa naye nga bambi mbaagaliza Christmas ennungi n'omwaka wayimbako nga tusiibula tokozeeyo kayimba ka Christmas tuli mu pandemic era maloboozi tulina okugatereka naye nja kuddamu nyimbe amiina inshallah tukweyanziza nnyo nnyabo musala badagala kisi